Nenda mukwano byombuuza tebiri magezi ombuuza ku sexy, you know. Anti wombuuza ku mwami wange, it means you're asking me about sexy. Yogera mpola sinanyo breakfast. Nedda nisera jajirage nteno bamusayini. Ataboleta mubachi nze kanve mu interview. Abasajja temuyina bisaanirizo. So temuyina bisaanirizo lwaki omuwala yandifumbiddwa. Oyinza okwesanga ng'oli mwavu, omuwala ye anoonya wa ssente. Ennaku zino omwavu ayagalwa nnyina. Ebyo ye program gye tuyina mpya. Bali mugiggulawo. I think you should talk to directors kubanga nze bandicodinga ebeera recorded. Yeah, already ndisenga. Because if I have capacity esobola okuuma omusajja myaka ena mba siri mufumbo. Myaka ena nti my dear, myaka eno ogimanyi okubeera n'omuntu 24 hours. Kunze mingi n'ogumu gwalinga mungi so ndaba kati nga nkoze record. Abala tebaagala kufumbirwa kubanga abasajja temuyina bisaanirizo. So, temuyina bisaanirizo lwaki omuwala yandifumbiddwa. Oyinza okwesanga ng'oli mwavu, omuwala ye anoonya wa ssente. Ennaku zino omwavu ayagalwa nnyina. Mugende mukole muwase kubaawo sigaalo. Ye program eyo gye nwaninga eri ku mikolo n'embaga egenda kubanga streaming live very soon okubuulirira abawala. Ate ku YoTV twaguddewo nti bw'oba oyina embaga yo birthday jangu otukire management tubiteekeyo. Nsobola n'okujja ku mikolo n'ennyimbamu kamandi gaadi awo. Mukwano nasomera Namugongo Sonde. Mbawe ebyo byenjagala mulabe. But I can speak English. Yeah, but sex workers, because I don't want to call them prostitutes, I call them sex workers. So the project nagiregistering bulungi nnyo eyina ekibiina and mpita abantu ku board okujja ngenda kubanga njilaunchinga mu kaseera ak'omumaaso awo akatali kawala naye nga gwe kyoba omanya kuliko abantu bangi ku board ngezaako okulaba nga bagenda kuganyibwamu bave ku kkubo. Mbalina bangi. Honorable Speaker ali ku board, Executive Director ali ku board owa KCC, Pastor Bujinga ali ku board, Pastor Bugemba ali ku board, nina abantu bangi. Yeah, government ngayo government wano government baina batekawo emirimu gy'emikono. Owange tondisa akazindalo batekawo emirimu gy'emikono. Okutunga njagala bayige ebyalaani like ebyo craft. Yes. Ebiriwa ennyumba nasenguka omwaka mulambe emabega. Okyambuuza bintu bya mwaka mulambe emabega. Bw'oba okolera TV ki? Okolera TV ki? Landlord wange tomumanyi yali abeera Canada. Kati wombuuza ku bintu nga tuli mu 2022 ng'agenda nakuggwako n'ombuuza ebintu bya last year. That is nonsense. No, bw'oba toyina kyombuuza va mu kamera. That is nonsense complete. You can't ask someone a year ago ebintu ebyatuukawo nga tuli mu 2022. You're not updated. Wetaaga ku updating a software wo. No, I'm not talking to something ekyaliwo omwaka ogwaggwa nakyogerako nekigwa ne 2022 eweddeko. So don't ask me nonsense. Oba tolina kyakumbuuza, keep quiet. Ndi willing actually buno bwa ambassador webansayininza obwa YoTV ngenda kubanga tuyina mu YoTV tuyina company diaspora ngenda kubanga ntambula nga nkubiriza bannayuganda okudownloadinga YoTV ngenda kubanga abannayuganda mbaagaza YoTV. Ekyo kyekibuuzo byabadde mbuuza nonsense kyobula nze mbasaagala mawulire. Imagine ombuuza otya ekintu eky'omwaka mulambe emabega gigenda na myaka 2 kiringa wono ngamba wazaala ddi omwana asooka namuzaala mu 2006 kubba wange
Wama daddy nkutumidde mwana w'abandi mukwano bampoowa ndi muwoobwe mu kisiibo nasiiba abasiraamu bababuulireko. It was private, family eri private bambi. Jaddi bampoowa already ndi mufumbo. Nedda mukwano temuli ba mikwano bange, just you know me but we are not friends. Mnaye temunstressinga na musajja wange ndi wadde momokola kyenjagala bwe mba saagala kumuleta mu public kibba basajja kyajja abalogo abafuyi b'emmindi ndeka tebanzibira musajja nanze musajja saamubba musajja nga yali yakatuula senior 6 ndeka nedda bange mukulu ayo musajja wasobola okwebakira ku mukazi n'omatira n'ogwa mulaavu it means mukulu nzijaako ebintu nedda mukwano byombuuza tebiri magezi ombuuza ku sexy you know anti wombuuza ku mwami wange it means you asking me about sexy. Eno brand ya YoTV jibuuze nti Bad Black mugenda ne mujerega nti no talina kyali kati branding nga YoTV anti bano nenda kamugambo ono tuli wano yogera anti mugambe akyali mu uniform yogera mpola sinanyo breakfast nedda onisera jajirage nti eno bamusayinize ate boleetamu baki nze kanve mu interview musigala amukwano nze siwa abantu gundi oyambadde uniform kaye kankuviire sokoddemu ebintu by'abaabi no kaye sagala nti gwe oli mu kwogerera waggulu ate nze sinanywa breakfast nze byosi byagala kati nafuukanga mumbe jja nti namaze dde okukola interview ogenza ogigwamu oyogera ku bantu be sitategeera abatalina signed by the gundi no kaye mukwano gwange smart dad yakubye dadi nkolesa yogere gwe yogera banange mubuuze kaye mubuuze bano baserebu abaakajja ku gonde kamuleka munange Bad Black anti sagala nze gwesirika bwe mankola interview mba sagala kujoininga mbanyaga abantu because sirina muntu gwe ndi naye mu lutalo so kati wenjogera ku gundi mba mu attention nze badde mugamba bajena so if it's a YoTV let's be here for YoTV abantu ba downloading YoTV bajagale you know balabireko embaga balabireko film balabireko ennyimba that's why we are here. Nze nkola ku mikundi ku mbaga nkola ku program y'embaga nga senga nakikubuuza dda naye your brain mukwano akitonteerawo kitaawo nampasa munyonyola bamusasudde bikola ajja biyiga mugende eri webale kunnyamba. Google TV, ABS, Family TV, UBC TV, and I'll talk about Chibanda Express. Chibanda Express is our product. We've always had it. Chibanda Express, Parwood. So what happened was Chibanda Express always sat inside your TV channels. All content for Chibanda Express was inside that first app, but we decided to make it its own app. It's an independent platform moving forward. So if you need Chibanda Express content now, you tap that app and you find Chibanda Express content you do not need to get into your TV, then to come out, then to shuffle things to look for Chibanda Express. It's a lone standing app on there on the platform, and all content is in there. And Muto, we think about our kids, and at YoTV we believe that our kids, that's the next generation, and that's the next country that we've got. So we thought platforms are not safe for kids, because when kids go to some platforms, then you find they can veer off and go to some other content that's probably inappropriate, and so you give the child the phone and you're not sure what they are watching on it, whether they have gone to the other content that they shouldn't watch,
and we said parents should not be worried about things like this. And as parents, you know, every time you get home, sometimes kids grab phones and they want to play with your phones. Some go on to break the phones, and some go on to watch cartoons on them on YouTube. But then you have to keep checking on whether they are still watching cartoons or something else came up on the phone. And we said not anymore. We have brought the Muto product for kids. And that is edutainment and entertainment, and you can have your child just dedicated to that. And all they have in there is entertainment and is edutainment, and you have nothing to worry about, because all content that is in there is what kids should have in terms of what should entertain them and what should teach them. Our app goes countrywide, it goes worldwide, so we believe that our kids in Ntoroko, our kids in Yumbe, our kids in Karamoja, as long as there is internet connection and there is a device that is enabled on the internet, they should be able to learn from Muto. They should be able to click Muto as long as there's internet there. MTN has the reach. Yes, they should learn. Just like other kids in Kampala or in the upscale places that we live in, because we believe that all children are equal, and that's what Muto is all about, to bring equality in education and to bring equality in entertainment to the children. So, okay? Bolingo Extra is a product where all musicians' content is commercialized. We sat and we said, our musicians make so much music but then earn from it, okay? How then best can we commercialize the content? And we came up with Bolingo Extra. So this is the first of its kind in Uganda, the first music product where musicians can have their music. And on purchase, they are paid instantly. They receive their money instantly on their phone. And again, speaking of control, they can control their money because we give them the dashboard, the sales dashboard, and with that dashboard, they can monitor their sales, they can withdraw the money, they can keep it there, they can do whatever they want with their money, and so they can have daily sales and have daily withdrawals and make daily sales and make daily sales assessments and evaluations. Whatever you want to do, that's your dashboard. We give you your logins. There's no human intervention. So on a click, your album is bought or your song is bought, you receive your money. And our projections is our plans, which are very solid, is to pay out up to 10 billion shillings in the next 5 years to our musicians. Give it up for that, okay? Give it up for that. Up to 10 billion shillings to our musicians in the next 5 years, paying instantly. We pay out fast and we pay out